Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Tutandise ne baluwa esooka ndi mukyala yayingira obufumbo nga nkyali muwala muto era ne mbutandika mu ngeri gye twabutandikamu etaali ya butongole naye ate oluvannyuma ne bumala ne bufuuka obutongole obufumbo era nga kaakati wendi mbalibwanga mufumbo mujjuvu mumazeemu ku myaka era mukama atuweredde ngo ezadde weriri tumwebaziza ddala olw'ekyo nakutegeezezza nti ebbaluwa zensoma ziri bbiri olw'ekyo eno nja kugiyisa mu bufunze etegerekeke butegerekese bulungi ate n'oluvannyuma tugende ku bbaluwa endala nayo gye tujja okusoma tulabe weneetooka kaakati mukwano gwange agamba bw'ati nafumbirwa mu kyalo eri waffe walako kuyingirako munda mwami wange talina mulimu gwenza kugamba teyalina era ne kaakano sinza kugamba nti ali awo alina omulimu gwenza okugamba nti gwegasa mulimu gwe gulimu okusinga kaakano kyenyinza okugamba kati ate nange era ndi mulimi mulimu gwange ne mulimi era nima tumwebaza mukama wakati mu mbeera etali nnungi mukama atukuumya ate n'atulabirira we tuli tetupangisa sezaala wange yatuwa we twazimba ennyumba nga siwala naye gwenjogera kaakati nga tebakyali bonna n'omukyala naye nga mukyala gyali mukyala mulwadde yagenda kujjanjabwako kaakati ffe tulabirira sezaala ono kale ebbaluwa eno tugenda kugigatta n'endala gye tujja okubategeezaako enkya ddoboozi lyayo liba liritawanyeeko naye enkya tujja kuba nga tubategeeza ina gye newaayo bwe twagala okuzitambuza olw'embeera twagala kuzitambuza bbiri zigguke naye katusome nekiikirire eri neri tujja kugyogerako katono nnyo aba oli awo nnaku olw'enkya nzijukidde kikulu kaakati munange agamba bw'ati nti weetuli era tuze nga twerabirira ngambye nti mukama atuwadde ezzadde ery'abaana webali era tumwebaza mukama ate mukama natuwa omukisa ne tubeera nga abaana bano tusobola okubalabirira mu mbeera eno ey'okulima ebipakasi ate era n'okusobola okubanga naffe tufuna emmere ey'okulya okusoma kubadde kuzibu era kukyali kuzibu kubanga webali bakyali bato kubadde kuzibu era kukyali kuzibu ddala naye sijja kugamba nti tebasoma olw'okubanga twafuna amasomero ga mwenna musome bonna basome oke tubadde tuyitira awo bwe tutyo oluusi ebisingako awo bibwanvuwamu ne bitusoberamu naye nga weetuli tubadde balamu okumalira ddala akabanga nga tewali nnyo mbeera nti yiino okuleka juzi wano bwe twagenda netufunamu ekizibu ekyo taata w'abaana omwami kaakati n'abeera nga yafuna obuzibu yafuna ekintu ekyazimba wansi w'olubutaawo era kyebaakebera nga yali aniya amawulire amalungi omwami gwe twajjanjaba
gwe twajjanjaba mujjukira wano ekizimba ekyazimba ne kituuka ne mu busajja ne kiziba obusajja ya wiiki ewedde yamala okulongoosebwa nadda engulu bulungi era n'atereera bulungi nnyo. Yagenzeko mu kyalo katono kwongera okufuna ku bujjanjabi ajja kukomawo obujulizi naye ne ku ssimu yabadde ayagala nnyo okukikola lwakuba nti abakadde katubuze naye ndowooza katulabe enkya tujja kukikola twali bakukikola luli yalongoosebwa luli naye ng'akyali mu bulumi obw'embeera naye kakati ali bulungi. Twebaza Katonda olw'ekyo ne twebaza mwenna abantu ba Katonda abayimirirawo ku lw'abantu abo abakaaba abasinda. Omusajja oyo yali amaze ebbanga era bw'omujjukira eddoboozi lye ng'akaaba amaziga wano. Olw'ekyo twebaza Mukama yasobola okubanga ekyo yakikola. Twebaza Mukama mumujjukira oyo yatambula mu COVID oyo yamaze okulongoosebwa era kati tali bubi. Katulinde obujulizi ajja kubuleeta. Kakati noono wuuno keesi efaanaganirako ddala kumpi. Omukyala gwanyumyako nti ono yafuna obuzibu buno. Bw'afuna obuzibu buno kakati emirimu ne girabika nga gyali gyekubidde. Takyasobola kukola mirimu gy'amaanyi nga bwe yagikolanga n'agenda n'ayiyaako eno n'ayiyaako eri. Emirimu nga bw'omanyi egy'enjawulo n'asobola okubeera nga atuyimirizaawo. Kakati embeera eyo yakaluba. Embeera bw'ekaluba n'ensigala nga nze nfuuse byonna. Nima emmere eyokulya ate n'ennima n'ey'okutunda n'okuyiyayiya tusobola okuba nga weetuli. Obuno bwe bulamu kaakano ate bwe tubaddemu. Omwami ensimbi bwe baamugamba ebyokulongoosa ensimbi nga nnyingi, embeera nerabika nga etakyasobose. Ne tubeera awo nga tulinda boolyawo Mukama bw'aliba akoze ekyamagero tulisobola okulaba nga omwami alongoosebwa. Abaddewo mpolampola ng'akulaakulaa ku bulimu butonotono wakati mu bulumi, mu mbeera eyo ey'obulumi olw'ekizimbe ekyo ekiri munda. Talina kyasobola kusitula, takyasobola kulima nnyo, kwegamba embeera eyo. Kaakati mbaddewo nga nfuba okulaba nga tusobola okubaawo, nga nfuba ng'omukyala ne mukyala mukakaalukanye. Kaakati nazaala omwana, twali tukyali kugwa mbuzi. Nazaala omwana oyo namuzaala bulungi. Bwe mbala okumuzaala ate omwana najja afuna obuzibu bw'awantu wafulumira ekyawaliriza abasawo okukyusa ekyenda okubaako bakiteeka. Kyokka ate bwe bakiteeka nawo ne kitanywererawo. Tutawaanye nnyo, tubonyeebonye nnyo, tutambudde tuzze eno tuzze eri. Wakati mu mbeera eyo gy'owulidde etaliimu nsimbi naye nga tufuba okulaba nga omwana waffe asobola okubeera omulamu. Twetunzeeko bwonna bwe twetunzeeko, embeera etabukidde ddala. Tubadde mu malwaliro ag'okutuyambako ag'obwereere. Kati embeera weetuuse erabika nga ebyobwereere nabyo birabika bikalubye, n'entambula etutambuza ekalubye. Omwana ayongera kubeera bubi. Kaakati nga tulina kunoonya abantu ba Katonda gye bali batukwatirwa ekisa mu mbeera ey'obwavu bwaffe, batujjanjabira omwana. Mwami agamba nti waakiri omwana bw'atereera ye tamanyi, naye asinga okwagala omwana atereere. Ebisingakawo bye njagala owulire, oluvannyuma lw'okubiwulira Mukama bw'anaaba nkuwadde ekisa tulabe bwe tuyambako ku bantu bano. Kaakati ebbaluwa yemu yeyenkya, waliwo eyenkya ye naye omwana ekyenda kyavaayo. Ebyenda nno ekyenda kyavaayo naye ekiseera ky'okukizaayo kyatuuka ne kiyitako olwa COVID. Kaakati embeera yeetaaga okulaba nga omwana addizibwayo naye ensimbi ze beetaaga taziina. Ekitujja kumuyuulira enkya naye nga byonna tugenda kutambuliza wamu okulaba nga Mukama ataasa abantu bano.
bw'obaayo ng'akasumbiko kalinamu waliwo akalimu kawunzike akalimu ako kasobola okuyamba abanaku bano basobola okubeera nga batereera. Omwana namuzaala mulamu ng'afuluma bulungi, naye bwe yaweza omwezi natandika okwesiba nga takyafuluma bulungi. Okutuuka ku myezi ena olubuto lwali lumaze okuzimba ne bamulongoosa ebbombo. Bwe baamala omulongoosa ekinda ne bakiteeka ebweru. Mu 2017 twaddayo ng'awezezza emyezi 9 ne bamulongoosa ne bakizzaayo, ekinda ne kigaana ate ne baddamu ne bakirongoosa ne bakiteeka ebweru. Naye bwe twaddayo dokita awo n'agenda e Somalia yamukolako, kati ne tukumukubiranga essimu nga teziriiko. Bwe kutuusa we twakomawo bwe twaddayo ebbombo, bwe twatuuka ebbombo twasanga ebyuma bya siyeta nga bifu. Ne batugamba mugende mumale emyezi 3 mujja kudda. Bwe twaddayo twasanga biramu, dokita n'atugamba tugende tukole ekisule. Twagenda okuddayo okumulaga ebifaananyi n'atusindika emulago. Mwezi gwali gwakubiri ne twewuuba ne basalawo nti omwana bagenda musala ku Kanyama. Bo baddemu bamwekolereko buto. Wentuukidde wano ku Prime Radio ekyamazima neetaaga okunnyambako ensimbi siziina ate nga ne bba wange mulwadde. Baneesaba bawuliriza munnyambeko ekyenda ky'omwana ono, nsaba buyambi ekyenda ky'omwana basobole okukizzaayo kubanga embeera omwana gy'alimu ya bulumi ddala. Oluusi ekyenda kibuliidinga omusaayi asula akaaba. Nsaba munnyambeko bannange nfune obuyambi kubanga ye taata we naye ayina obulumi, ayina ekintu kyamuzimba awo naye era ayolekedde kumulongoosa, naye yagamba nti omwana kasita awona naye ne taata we naye ng'ali mu bulumi. Bane nsaba bawuliriza munnyambeko mutaase obulamu bw'omwana wange. Nva Kasana naye okuva e Kasana okutuuka mu kyalo gye tuva mayiro 5, ekyalo bakiyita Luteete, naye okutambula okuvaayo transport okutuuka ku luguudo okutuuka eno mu tawuni, ate nga nsaba mwongere n'okunsabira bannange. Ebbaluwa eyo gye tusomye erimu ebbaluwa 2 bonna ba 9, omulala tumulese leero, omulala tujja kuba enkya nga tumuleeta. Naye katulabe Mukama nga bw'anaatukozesa era nga bulijjo bw'atukozesa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaakano tugenza ku bbaluwa yaffe ey'okubiri nga bwe twakkanjizza nti tugenda kuba n'ebbaluwa 2. Eri ekisooka tugimaliriza nga tukyakuba omulango okulaba ng'abaana abo ab'ebyenda bazzibwayo ebyenda, ate bwe kinaaba nga kisobose ne taata naye tuyinza okulaba bwe tumukwatako nga Mukama bw'anaaba abasobozesezza. Tugenze ku bbaluwa endala. Mukwano gwange agitandika ng'alaga nti agamba nti obulamu bwe okusinga yali abumaze ne jjajja amuzaalira taata, oluvannyuma lwa taata okubanga baafuna obutakkaanya ne maama. Taata baafuna obutakkaanya ne maama, kaakati buli omu n'abeera bibye. Bw'abeera ebibye n'abaana nabo ne babeera byabwe. Buli omu n'abeera n'ono, abali ne jjajja, abali ne bataata abato, abali kwegamba ne wabeerawo okusaasaana ne tutasobola kuba nti twakulira wamu, naye ne tubeera nga ffenna twalina okusaasaana olw'embeera eyo. Nze nali ne jjajja era gwe nali mbeera naye eri mu kyalo ewaffe eri Fort sayidi eyo gye twali. Kaakati munange agamba tuwulira envuuvuumo nti wano twajjawo buzi, bakadde baffe bajjawo buzi era batuzaalidde eno, naye nga ewaffe ddala eriko ng'eri ewaffe eyo era nga tuli
tuli balangira abeeyo kwegamba waliyo Lubiri mbu bakadde baffe gye baava ne bajja eno ne bataddayo naye nga senga tuli eri twandibadde abalangira n'abambejja nga bwe bayitibwa abaawano sayidi eri tubiwulira naye bakadde baffe bajjajja kubanga nabo baali wano benjogeddeko abazaala bataata balina kye bataayogera era nga tebakyogera lwaki baavaayo eri era lwaki tebaddayo so nga ate eri baali balina kubeera mu Lubiri era nga balina kuba bulungi n'obugagga bwonna gye buli so nga ate eno gye bali embeera si ennungi ennyo newankubadde kale abamu ku bo baalina ku mataka balina ente n'ebirala naye ng'okusinziira ku bitwawulira eri wandibadde bwosinga mu Lubiri eri wandibadde basingako naye teryayogera kiki kyabajjayo ate tebaagala nnyo nakubyogerako naffe tubiwulira mu ŋŋambo era nga tulina guyinza kubibuuza naye ng'abato muli twalinamu enyiike wetuwulira nti eri twandibadde mu Lubiri lwaki ate okubeera eno kiki naye abakulu nga tebalina kye boogera bantu baba n'ebyabwe bantu basirika n'ebyabwe tubabeerawo kakati tubadde eno ne tusoma abamu ne basomaasomako abala ne bafuna embuto ne babiva ero bannange Mukama atusaasire naye ekiri mu baana baffe kirala Covid bannange watatuuse watakoonye nga si wano bazadde twagala kubeebaza abafubye bambi mwebale bafubye abaana tebakuumika ate wono kati gundi bamwogezaayo manyi buli kimu ekirungi kiba n'ekibi n'ekibi kiba n'ekirungi kafyu bamwongezaayo kati ate nakyo ne kibaawo n'ebyakyo baana batambula abaana kwegamba abaana bafunye embuto abaana bageze abaana banyirira kubanga bali waka betuulidde balya kwegamba balyawo bali ku TV abalala n'olwekyo tusanze ebizibu era tusaasira abazadde abali mu baziga olw'ensonga eyo tubasaasira kyokka tetumanyi bigenda mu maaso bigenda kuddako kugamba nti omwana bamuzeemu ng'omulaba yenna bwagejjula okuse bizibu naye ffe twabirekera Mukama era gwe tusaba ate naffe ne twongera okuteekamuko ku magezi Mukama atuyambire mu kwegendereza abaana abo butabaleka nnyo bokka butabateeka nnyo ku TV okufuba okulaba nga basoma okufuba okulaba nga babeera mu mbeera eyo kubabuulirira kwogera nabo kituufu mulina okugenda okukola ensimbi naye munnange ensimbi ozikolera future y'abaana abo kati bw'onooleka nga tuteeseteese ebigambo biyinza obutavaayo birungi kaakati yono abadde atutegeeza nga okusoma bwe kwatuuka ekutuuse nako ne kugaana kaakati taata alwala taata bw'alwala ekintu wano mu bulago abalaguzi abasawo bali ab'ekinnansi abeebuuzibwako nga tebabitegeera ebiri awo byogera mu dduuka oli biri awo luvannyuma lw'okukebera nga obulwadde tebutegeerekeka bagamba nti ebyeri bivudde eri Congo bizze byagala taata agdeyo mu Lubiri
basawo bebagamba era bebagezaako okulaba nga bajjanjaba naye newankubadde nti bajjanjaba munnange taata afa mu mbeera eyo kyokka agenda okufa ng'ebintu byonna bitunze, atunze ente, atunze amataka, atunze buli wamu, naye ng'atunda kutaasa bulamu na mbeera eyo butagenda wala, butagenda ku balala. Era ebisinga abasawo babyeddiza bweddiza bimuyaba bwabuwe bakole ku nsonga zaffe, ebimu n'abitunda bakole ku nsonga zaffe, byonna babikola, byonna byagaana, era ogenda okukakkana nga taata afudde. Kyokka afa ng'ebintu byonna amaze okubyejjako n'ekigendeerwa eky'okutaasa obulamu bwe n'okutaasa obulamu bwaffe bireme kuva ku ye okugenda ku balala. Byagaana naye ng'ate buli kimu kimaze okuggwaawo. Taata bwe yafa bali ne bagamba nti biri bisinziza amaanyi naye tobikutte, naye kakati agenze bimututte eri, agende mu lubiri olweri alongooseeyo. Afudde n'okuziikibwa n'aziikibwa. Bano abasawo bagamba nti agenze eri. Era naye bwona katemba oyo Mukama nakuzibula amaaso, kubanga twogera bino nga gye bali abasajja n'abakazi abalemera mu buzibe bw'amaaso nga ye tobimuggyako ebyo. Wallahi ya Mungu nga tobimuggyako y'ebyo kwalira emmere, ebyo kwakolera emirimu gye, ebyo byebimuli emitwetwe, byebiri wansi w'emisiri gy'amayumba gaabwe, byebiri mu motoka zaabwe, byebiri mu mirimu gyabwe, byebiri mu baana baabwe. Kakati yatambulira mu mbeera eyo ey'obuzibe bw'amaaso. Setaani ne yeegazanya gy'ali n'akola by'akoze. Tannaba n'okweraga mu mbeera gy'ajja okweragiramu ebyo biweeseze by'otunuulidde byolowooza nti akuyambye. Mulinde olijulira ogamba omusajja eyogera ku leediyo. Mulinde bw'alyefuula, manyi yeetabeereka naye bw'alyefuula, byonna byalimu bw'alyefuula. Nkusabira Mukama akusaasire, ozibuka amaaso nga tannaba kwefuula. Kama abikwata abizingezinga abisibe, obeerewo nga tewali kiyinza kukutuukako wadde okutuuka mu baana bo ba bizinensi zo. Kaakati agambye ono nti ne bamutwala eri mu lubiri. Wano yafa n'aziikibwa, naye era amalalo gali eno mu footi eri ewaffe, naye bali bagamba nti byamutwala. Tuba tuli awo ne taata omuto naye yafa mu mbeera etaategeerekeka, era ne bagamba naye bimututte. Kakati embeera eyo y'embeera etabuse, y'embeera eriwo, y'embeera etutte bataata bonna. Bwe tutte bwemazeewo bataata n'eryoka edda ku bajjajja ababaddewo, era omwaka oguwedde bonna lwe baggweerawo ddala n'abantu abaffe bonna ne bagenda nga baggwawo bwe batyo ddala. Enfa gye bavaamu bonna bagenda bwe batyo mulundi gumu, bagenda bwe batyo n'avaako n'odaddako, n'avaako n'addako. Tewali kulwala nti waliwo obulwadde obuli awo buyinza okwokerwako. Nina obulumi kubanga nalabika nga asigadde mu bbanga, n'omuntu gwe nali nsigadde naye nga aliwo, era naye yafa. Nenfuna ensisi, nenfuna okutya, nenfuna embeera etategeerekeka, nga ndabika nga kaakati atunuulidde embeera erabika nga egenda okutandika ate kuffe. Waliwo okutya n'okweraliikirira okw'amaanyi
tulabikako wali obulamu bwatabuka obulamu bwazibuwala obulamu nga butunuliddwa kufa bantu baffe bonna bafudde baweddewo mu nfa gye bafaamu etategerekeka tetumanyi mulabe engeri gye yayingiramu mu famire yaffe nekyo kikyayagala so ng'ensimbi na buli kimu ekyali kisoboka kyonna kyaweebwayo naye abasawo n'abalala abo baagaggawala ne batwala buli kimu ate ffe ne tusigala nga tufera wenjogera kaakati abantu baffe njala kusaasirako mukwano gwange ali awo ng'olina okusoberwa okutali kumu weeraliikiridde okufa olw'embeera gy'otunuulira n'essuubi nga likuweddemu essuubi eryo lyenjagala okuteeka mukwano gwange aweddemu essuubi aweddemu amaanyi yeetunuulira ng'alabira ddala nga okufa kwa mukwano gwe kwamukola bubi kwamuzannye mabega kwamulemesa okubaako byagenda maaso n'okukola yeetunuuliranga naye alinga agenda bw'atyo bw'alaba njagala kuzzaamu essuubi njagala kuzzaamu maanyi mukwano gwange nti okufa ffenna tuli baakufa naye kimu kyokka nti ofudde otya bw'oba waakufa ofudde otya bufiira mukama waffe ekyo kyekikulu kyekisinga obulungi kubanga essuubi weriri ery'okuzuukira ery'okubeera wamu naye ekyo tebakulimba n'obeera awo olinagira ebyo tebiriiyo kale ye yagendayo nalaba nga tebiriiyo naye ffe abakkiririza mu kigambo kya Katonda ekitalimba eryo ly'essuubi lyaffe era lyetukolerera okulaba nga obulamu buno enkomekkerezo yaabwo ate tulina obulamu obulala bwe tugenda okuyingiramu mukwano gwaffe ono agamba ebigambo bino agamba nti natya oluvannyuma lw'ebyo byonna bye nalaba nenoonya kikinyinza okukola wawe nyinza okuddukira okusobola okwetaasa ekirwadde kino obutasobola ate nange kumbalawo ng'abalala bwe boogenze bubakola omanyi ekyo kyegenderezanga nnyo bw'olaba nti waliwo embeera eyinza okutwala obulamu bwo ate gwe ovunaanyizibwa okulaba nga obulamu gwe mukulembeze w'obulamu bwo bayirawe gwe ovunaanyizibwa nga bwe tuli mu mbeera ddala eno gye tulimu n'owulira ngo n'agamba ebyo tebiriiyo ebyo temufaayo nga tekinnaba kukutuukako naye bwe kiba kikutuuseeko ate nga tetwagala kikutuuseeko kikutuukeko by'olabyeko by'owulidde wandibadde omukulembeze w'obulamu bwo mu ngeri esingako okuba ennungi munnange taata yali alwadde eddookooli abantu ne bamugamba mbu bajjajja be bamutudde mu bulago kati n'agenda ew'abasawo abaganda ne bamugamba mbu abo bajjajja be bamutuddemu mbu ebintu babyokya kati bajjajja ne badduka ne bamudda mu bulago ne bagamba mbu atereze ebintu agende embooga mu lubiri lwe eyo gyeri olubiri lwaffe ffenna tujja kgenda eyo tubeere eyo ebyobugaga byaffe byonna mbu biri eyo kati taata n'atunda buli kimu kye yalina ebintu byonna ebyaliwo awaka n'abitunda ente ekibanja kyonna kyaggwawo naye kati twasigala mu bbanga kuba bonna baafa buli mwana ali ku lulwe buli omu yeefaako nga bwali ebintu byonna byaggwawo taata n'afa bataata abalala bonna baafa bajjajja nabo bonna bafudde omwaka oguwedde kati tetumanyi oba bigenda kudda kufa abazzukulu tetumanyi oba abasawo be baakola eddagala eritutta tusaba buyambi n'okutusabira kaakati ebyo bibadde bikyali awo byali bikyali awo nga munaffe ono yeetaaga okusabira olw'embeera eyirime okubamalawo obatuga kaakati ne wabaawo ekibaawo ne wabaawo ekyajja ne wabaawo ekiri mu bulamu bwe kaakati ekyo ne kyeyongerako ddala ekyo kikimazeewo emirembe
ekyo kimazeewo essanyu, ekyo kirese ebibuuzo bingi, wadde ne biri bisoose bibadde n'ebibuuzo, era akomekereza ng'ayagala okumusabira, naye ate waliwo bye twagala okuwulira ate mu ngeri endala ebiri ku bulamu bwa mwannyinaffe ono, era ebyomubuzizzaako essanyu, era ebireese ebibuuzo ebingi ddala mu bulamu bwe. Kaakano ngalabika ng'asigadde yekka, naye nga waliwo embeera eriwo. Embeera eyo gye tugenda okutandikako olunaku olw'enkya. Olwaleero twagadde tukome ku eno ekintu ekibamazeewo bonna, embeera egenze ng'esita abantu bonna. Olwaleero twagadde tukome ku yo, enkya tugende ate tulabe ensonga endala. Naye nga sinaba kubata, ate tujja kwongera okufuna ku bannanga bali eyo okwogera ku mbeera eno ndala, ate negenda okubaawo enkya ndala. Njagala okwebaza bannange mwenna abalina kye musobodde, abakyayiiya mulabe nga mubaako kye mukola. Olw'ebbaluwa gye twasoose eri gwe munnange ataasobodde kutandika naffe, twatandise n'ebbaluwa ey'omukyala ayina omwana omulwadde, omwana yavaayo ekyenda ekitaka okuzzaayo, ne taata yennyini naye mulwadde, taata w'omwana Aniya, ate era waliwo n'omwana omulala era naye ekyenda, be bantu nga basatu. Olw'ekyo ne twaniriza obuyambi bw'onooba osobodde wakati mu kwebaza eri abo abasobodde, ne twebaza naye bw'onooba osobodde okutuwa, bw'ojja okutusindikira ku ssimu zaffe. Oyinza okuba tewabadde naffe, kanzire mu bubaka bw'omukyalo mu ddakiika eno emu, ndyoke nkomewo ku masimu gaffe ate tulabe gye tunaawunzikira. Omwana namuzaala mulamu ng'afuluma bulungi, naye bwe yaweza omwezi natandika okwesiba nga takyafuluma bulungi. Okutuuka ku myezi ena olubuto lwali lumaze okuzimba, ne bamulongoosa ebbombo. Bwe baamala omulongoosa ekinda ne bakiteeka ebweru. Mu 2017 twaddayo ng'awezezza emyezi 9, ne bamulongoosa ne bakizzaayo, ekinda ne kigaana, ate ne baddamu bakirongoosa ne bakiteeka ebweru. Naye bwe twaddayo dokita awo n'agenda e Somalia yamukolako, kati ne tumukubiranga essimu nga teziriiko. Bwe kutuusayo twakomawo, bwe twaddayo ebbombo, twatuuka ebbombo twasanga ebyuma bya siyeta nga bifu. Ne batugamba mugende mumale emyezi 3 mujja kudda. Bwe twaddayo twasanga biramu, dokita n'atugamba tugende tukole ekisule. Twagenda okuddayo okumulaga ebifaananyi n'atusindika e Mulago. Mwezi gwali gwa 2. Ne twewuuba ne basalawo nti omwana bagenda musala ku Kanyama. Bo baddemu bamwekolereko obuto. Wentuukidde wano ku Prime Radio, ekyamazima neetaaga okunnyambako, ensimbi siziina, ate nga ne bba wange mulwadde. Baneesaba bawuliriza munnyambeko ekyenda ky'omwana ono, saba buyambi ekyenda ky'omwana basobole okukizzaayo, kubanga embeera omwana gy'alimu ya bulumi ddala. Oluusi ekyenda kibuliidinga omusaayi, asula akaaba. Saba munnyambeko bannange nfune obuyambi, kubanga ye taata we naye ayina obulumi, ayina ekintu kyamuzimba awo, naye era ayolekedde kumulongoosa, naye yagamba nti omwana kasita awona, naye taata we naye ng'ali mu bulumi. Baneesaba bawuliriza munnyambeko mutaase obulamu bw'omwana wange. Nva Kasana, naye okuva e Kasana okutuuka mu kyalo gye tuva mayiro 5, ekyalo bakiyita Luteete, naye okutambula okuvaayo ku transport okutuuka ku luguudo okutuuka eno mu tawuni, ate nga nsaba mwongere n'okunsabira bannange.